Eyo site tugende. Baba. Ebitole omuvaawo okulokoka okutaggwaawo nga tukuwanjagira otuwe okuyisaamu ekitiibwa n'okubyeyamba okulokola abantu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe, muyimuse emitima, twebaze Omukama Katonda waffe gw'omakisaanye n'okuteekwa kituufu ddala era bwemuviira n'okulokoka. Omukama Paatiro omutuukirivu Katonda omuyinza leetandise wannaku okwebaza buli byonna buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Kubanga buli mwaka abakristo b'otulabirayo akadde twetegekere mu ssanyu ekyamagero kya Paasika ng'emitima mitukuvu. Twettanira ebikolwa ebirungi ate naddala ebyokwagalana. Twenemye okukuza amasaakala g'efu mwe twazaalibwa ogwokubiri, bwetyo osobola okufuna mu bujjuvu ekirabo eky'okufuuka abaana bo. Tutugaana tussa ekyo myamalayika ne bassamalayika abavugiriza Namulondo abafuzi era n'enyiriri zonna ez'ejjeero mu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga tugamba nti era nako okutuukiriza ekigendererwa ekyokusabira bannaffe. Bassebo ne bannyabo, olunaku olwaleero luyinza obutabaako nnyo byakwogera bingi, naye waliwo bannaffe benjagala mukkirize tubakubireko mu ngalo abateeseteese era kwaya etukulembeddemu ng'ekulembera omwami Oliddo Ssebo Jangukuwa. Ndowooza okwebaza n'okusiima kintu kikulu nnyo naddala mu mmwe abavubuka n'abalala mwenna abakyajja. Moses Ssekibogo ne bannaffe abalala betukulidde na Mirembe Emiriina mu mbisa eno ebadde enkulu bwetyo. Olw'ensonga eyo ekiseera kituuse bassebo ne bannyabo nga bwe muwulidde bwe twogedde mu Ekereziya nti teri lunaku lulala lwonna lw'oyinza kutegeera nti gw'olina obuvunaanyizibwa obuyinza okusabira abafu okugyako mu kaseera ako k'olimu kennyini mw'otegeerera nti olina okusabira abafu. Kubanga mwabakutte kamera nammwe wajja kutuuka nga waliwo abalala abazikutte ate nga nammwe mwetaaga essaala. Omufu tasaba mmere, asaba ki? Omufu asaba ki? Olw'ensonga eyo akabonero kano kakukkiriza era neebaza famire ya Mwami Mayanja, famire ya Moses Ssekibogo ne famire zammwe mwenna abavuddeyo n'okiteekayo mu ssaala oba bakuwulira oba tebakola ki? Kubanga bwe tusinza y'awulira okusinga ebirala byonna. Atenderezebwa oyo nannyini buyinza eyatutonda era n'abawa amagezi okutegeera nammwe bannamawulire okulipootinga ebituufu bijjamu ebikyamu. Bassebo ne bannyabo, nnaku olwaleero engeri gye tutalirwako sanyuse nnyo okulaba baganda baffe abali wano kubanga kibakakatako. Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wisomanyizo. Sanyuse nnyo okulaba Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso. Sanyuse nnyo okulaba Joseph Mayanja ne bannaffe mwenna sanyuse okubalaba mwenna na buli muntu azze
neyanziza okukwata akazenda kusobola okubeebaza ntuuse okusiima kwange eri buli omu yenna awaddeyo obudde bwe nasalawo najja tusabire mikwano gyaffe baganda baffe mu buli kiti tubasabire. Teri kye tuyinza kubakolera kisinga ekyo kujjako okubawayo ekirambiro kya misa. Nebaza buli omu yenna nebaza omwami Francis Kashumba, mwebale nnyo okutegeka omukolo. Kwaya mwenna mwebale nnyo banne, mwebale tubeererawo n'abasigadde eka mwenna temusobodde kujja naye kyemmanyi muli wamu naffe. Mbeebaza Mukama abatambuze mirembe. Bwe tuva wano nga mukulu Kabale bwatugambye tugende tubatereko kandoozi twongere okubasiibula bannaffe n'okubasabira Mukama abakuume. Bassebo ne bannyabo, nsaba Mwami Mayanjolo Douglas Wisdom Anizo ayogere ku lwa Moses Radio lwakutte. Ku lwa Moses Radio ne muganange AK47 nina bangi nnyo, nina ne muganange Bigi eyakafa juzi musabidde musala mutaddemu, ne muganange Bosa gwe tuyita Shata bambi bawumule emirembe. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale kutusabira, mwebale kubeerawo, abamawulire mwebale, mwenna mwebale. Amiina. Olwoke neerabidde ndi musanyufu wadde ndi munyiike. Omwami oyo Emmanuel Mayanja amanyi nga AK47 Mukama yamwagala nnyo kuba yamutwala mu mwezi gulero gw'ekisiibo, egamba yagenda mu mwezi omulungi ennyo. Mbadde nsaba ndowooza kyandibadde kyavunaanyizibwa bonna nga bwe bali wano ne babaako kye boogera, naye kampa omuto then amalize n'omukulu. Booluganda baganda baffe mwebale again kuŋŋaana naffe nga tusabira abaganda baffe baatufa ku maaso n'emyoyo gyonna egy'abaganda baffe mu nsi, all our fallen soldiers mu nsi yonna, kubanga tebakyasobola kwesabira. Kiba kirungi ne tukuŋŋaana ne tusabira nga bannaffe ne bwe tuba tuvudde wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basonyi banyawo yakwogera okugamba nti tusanyusa nnyo okuba tufunye omukisa okusabako nammwe. Si ffe ffeka abasoose okufiirwako abantu, ate si ffe tusembye. Era nsuubira nti mubadde mu kyaki mubadde mwera abalala basabira emyoyo gy'abantu baabwe. Wabula nga bwana mukulu bwayogedde mu kyaki kibeere ekyokulabirako nti engeri gye tujjumbidde okusabira emyoyo gyatuvaako gya mikwano gyaffe baganda baffe be twatwagala ennyo, naffe be bajja tusabira olunaku olulala. So mbakubiriza nti tekirina kukoma wano. Bwe tuva wano gwalina munno yakuva ku maaso ng'akuli ku mwoyo. Buno bwe budde tuli mu budde bwa kalema, budde bwa kusiiba. So tukozesa omukisa guno ng'Abakatoliki abakkiriza okwongerayo ate okusaba n'okwenyweza eri Katonda nga twegayirira, nga twenenya, nga tusabira n'emyoyo egyatuvaako agiwe ekimulo eky'emirembe. Mwebale nnyo. Muganda wange AK47 nkulaba mu kifaananyi, nkwagala nnyo, nkusabidde Mukama akulamuza ekisa. Muganda wange Moses Radio naawe bw'otyo tukumiisinga nnyo, tukwagala nnyo. Naye ekiwandiiko wakiwandiika, mwawandiika olugero lwammwe mulinganga boolaba bakiyita snail, bakiyita ekkovu, mwaleka omukululo ne bakwano baffe bonna Bosa bizo babagambye Bigi n'abalala. Ate luli kyolunaku naffe batusabira bakwano be twenyweze mu Katonda, twenyweze mu biseera bino, kubiseera bigumunye bye tulimu, naye mu kukkiriza tujja kuvuunuka. Mwebale nnyo bannamawulire, mwana muli baakabi nnyo. Mwebale nnyo kuba nti muzze okulaga eggwanga entambula entuufu ey'abantu abawamu. Mukama abatambuze bulungi mwenna, mutuuke mirembe, tunywere mu ddiini. Kyekika kye tuyina. Melody kajjangu sebo omanyi oli muwanvu, nkulegedde mangu. Namwenna bambi mwebale nnyo, mwebale ddala. Abakyaki Vox Angels ba Doni ne Beautiful One, mwebale nnyo bambi, twagala. Rina mwebale nnyo, abakwaya twagala. Twajjaga abasaaga ne tulalidde mu kyaki ya Matiya Mulumba.
ne church yennyini mwenna mwebale nnyo twaniriza tugenda kusigala tutambulamu nammwe ng'abantu abaki abawamu. Mukama abakuume mwebale nnyo buli ddala. Basebo ne bannyabo tetuyinza kusukkako awo olw'embeera y'obudde n'akaseera ke tulimu. Mungu abatambuze mirembe. Bannaffe abalala betasobodde kwebaza abali eyo naddala abali ewala. Mukama abasaasire era mutambule bulungi. Munange ndabonda banginga bendi sirina ssuubi walala yegwe ssuubi teri kinannema Mukama bomba kumpi eriso ly'olindabayo nanjeriba ab'ekisema kubo ndibawangula Enziji mu makubo ndiziwangula ab'ekisema kubo ndibawangula enziji mu makubo ndiziwangula yewe makesubirizibwamu nzijukizanga banzo zezisinga eso lyanga muzakisato tondeka kuvaayo yateka munange nabonda baninga bwendi sirina ssuubi walala yegwe ssuubi teri kinannema Mukama bomba kumpi eriso ly'olindabayo nange ndiba ab'ekisema kubo ndibawangula enziji mu makubo ndiziwangula ab'ekisema kubo ndibawangula enziji mu makubo ndiziwangula sembeza ndeka kumpi Mukama nsembeza nsembeza ndeka kumpi Mukama nsembeza ab'ekisema kubo ndibawangula enziji mu makubo ndiziwangula enziji mu makubo ndiziwangula Katonda tandika nange Don't belong to the sky, right? Don't belong to the sky. We get paid for that. See when we see you. naye ndowooza wabaddewo obwangu ne batasobola kulinda.
tutunuulye ekigenda like famire ya mukyala we Nalongo n'abaana wa mukyala waani ba Eke tebaliiwo bali bweru naye nga baweereza nabo ekitambiro kyabwe ku ssimu bakimanya. Abazze ne basaba beebazizza nnyo kubanga olunaku lw'Essande omuntu okulutta n'aveeko ewuwe kikulu nnyo. Bakoze omulimu munene nnyo, batulaze obumu era tebajjanga okwo. Tugenda mu Kalangala era bulijjo gye tusabira naye ku luno ne tulaba nti tusuuliridde nnyo ab'e Kampala okusabira abagenzi kati tugenda ku lunaku lwennyini tugenda mu kyalo tusabira mu Nalungi Kereziya bagitegeeza nti waggulu amaanyi okuli amaanyi agakira kyebula nti obudde buno abasinga obwenyi kyakyo kyebaddemu abantu bangi bwe mwalina gwazze okusabira nkiwa so kitegeeza nti no mu biseera ebisinga tweyita bino byetweyita ab'amaanyi tweyita ba Goliath tweyita ebiki naye Katonda w'amaanyi gye tuli era tumwetaaga ddala. Omugezi ne mukubamu wali oluyimba lwa ndikuwaaki ate nga tumanyi nti olina version lwakola oluyimba eyi efulumadde ze ebyaddala oluyimba lwa ndikuwaaki lwa Palaso lulimu ku nnyimba z'okusinza ensibo era saaluddamu nti ngenda dufuna naluddamu ze nawe kusinza mu ngeri eyange so saaluddamu commercial naluddamu kwemala kiruyinga nange nyimbyeko nga nyimira Katonda mu ngeri nga Palaso kuyimba naye nga tukimanyi edidi yagimala era twagira bakeguma gyeri lwosalawo n'enkya zinagambye zikabakuzajja gwosalirawo ngamba enkya olabitamu Jeze Kamere olunaku lwaleero tula mu celebrities okuba nga tuddukira abantu baffe naye nga tetulabye ludda olubeeka kino kitegeeza ki saagala nnyo okwogera ludda nalya nze oludda olwange lumaze ekisooka nze nga nze Ssekindoomu nze kusabira mu radio era musabira nze kusabira AK47 era musabira ku ludda lw'ennyumba ya Mwami Mayanja Sikobya Mayanja ntuukiriza obuvunaanyizibwa wange taata wange tasobodde kujja kuba teyewulira bulungi